basituddwa mu byobufuzi n'abawanuddwayo coronavirus buuka olwaleero bwenkakasa nti buli muntu abumanyi era abuwulira nzige tuli balungi nnyo mu kujja nga twogera ku bitonde bye tutalina mu mpeera neegi ku kwogera ku kitonde kyonna ne tujja tugayaala olugayaalo olutoogerekeka ku kwogera n'okutenderezanga Allah tabaraka wa taala. Bannange obulamu tebuyinza twanguyira bwe tutedda abulule nakwezza bujja naddala mu ibaada y'okutendereza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Tetulinawo oluwenda mu bulamu muntu lwamulekerwawo nti kaaka akadde ebyokwogera ku Allah bireke. Bwe kabaawo akaseera katono obudde bwonna obulamu bwonna muntu asaana kubeera mutendereza Allah jalla jalaaluhu. Nga bw'atugamba mu suratul Jumu'a nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillah. Abange mwenna bakakasa nti ddala mmwe bakkiriza abasiraamu bwe mukowoolwanga okujja eri esswala ku lunaku lw'ejjuma mwanguyirire mujje eri okwogera ku Allah, mujje eri okutendereza Allah, mujje eri okujjukira Allah. Awaddako katonna wa Allah natuga nti fa idha qudiyatis sala oba wa idha qudiyatis sala, esswala ng'ewedde ey'ejjuma ko n'esswala endala zonna bwe ziggwanga fantashiru fil ardi, musaasaane mu dduniya, wabtaghu min fadlillah, buli muntu addeyo anoonye ssente ku mulimo gwe, neyo gye munoonyeza ssente wadhkurullaha kathiira, muyitiririzeeyo okwogera ku Allah, okumutenderezanga, okumujjukira, la'allakum tuflihun, lwe mujja okwesiima mwe yonna gye muwangalira. Bannange okwesiima kwaffe kuli mu ddiini. Eddiini anaaginyweza alaihi bidhikrillah, yeekuumire nnyo ku kutendereza Allah, twekuumire nnyo kwogera ku Allah jalla jalaaluhu. Ate oba okutendereza Allah, okwogera ku Allah, okujjukira Allah, mwanange kikolwa ebitegeeza okwebaza Allah. Muntu bw'akwekwatako okwogera ku Allah, okutendereza Allah, aba afuna entandikwa y'okwebaza omutonzi we Allah jalla jalaaluhu. Essura gy'omanyi obulungi suratu Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, ekka kuwa ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu kitundu ky'obulamu bwe ekisembayo, nga Allah muga nti idha jaa nasrullah, bw'abanga Allah assizza okutaasa kwe, bw'abanga Allah assizza okutaasa kwe, wal fath, Allah naddamu n'akuwanguza ekibuga Makka gye baakugoba obugobi, wa ra'aita nnaasa, nekituuka ekiseera ng'abantu olaba balabe nga yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bakulumulukuka bayingira mu ddiini ya Allah bibinja na bibinja. Abange yali kaweefubeewe kwali kuyaayaana kwe ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okuviira ddala ku ntandikwa y'obubaka okukka. Mwana wange yali yeegomba nnyo abantu okusiramuka, okusinga kuffe bwe twegomba okuva mu muzigo, okusinga atambuza ebigere bwe yeegomba okugula emmotoka, okusinga omuzadde bwe yeegomba abaana be basome batikkirwe. Ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ekirooto kye, obuwanguzi bwe, essanyu lye kwali kusika kifaananyi ng'abantu bayingira mu ddiini ya Allah, oluyingiro olutamumenya. Ye bwe bwali obuwanguzi bwe, lye lyali essanyu lye. Kati Allah namuga nti bw'olabanga Allah akutuusiza ku buwanguzi obwo, Allah n'addamu n'akuggulirawo ekibuga Makka gye baggoba, n'ojja olaba abantu nga bakulumulukuka bayingira mu ddiini ya Allah, kye wali tosuubira, kye watakabaniranga
mukwebaza Allah bino wammanga byobanga okola fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu oyitirizanga okutendereza Allah kono okumwenenyeza n'okumwetondera. Bwe tubikomyawo mu bulamu bwaffe obw'olwaleero aya Allah mu sura yo Allah atukuutira okujjukira ennyo Allah gy'azze atuyisa. Eyali omupangisa Allah bw'amuwanguzanga obupangisa Allah n'amuzimbira waasula fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu otenderezanga nnyo Allah wakati mu kuyitiriza okumwetondera. Eyali taloota mulimu gwakola lwaleero bantu tuvuga amamotoka agatavugwa bakitaffe tusula mu mayumba agatasulwamu bajjajjaffe abaana baffe basomera mu mbeera giffe gye tutaasomeramu. Bw'olabanga abaana b'ovaniye banona nga mmwe mwatambulanga mayiro 7 kugenda ku ssomero na bigere fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Nesiba nnyo okujjukira Allah gy'atujje sinze Qur'ani. Allah kitugamba emirundi mingi wakati mu kujjukira Allah gy'akujje fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu. Essura eno suratu Nasr idha jaa nasrullah. Allah asikira ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ekifaananyi ky'entandikwa ya da'wa ng'ayimiriza muntu ku muntu amunnyonnyola abagaana ne bagaana. Idha jaa nasrullah nga bwe baagaananga bw'abanga Allah sizza okutaasa kwe nekituuka ekiseera nga abantu beekulumulula be bakunoonya be wanoonyanga obunoonya fasabbih mu layini y'okwebaza Allah mutenderezenga ate oyitirize okumwetondera. Suratu Fatir aya 3 Allah atukoola ffenna natuga nti ya ayuha nnaasu bantu mmwe udhkuru ni'matallahi alaykum mujjukiranga nnyo Allah gy'azze abayisa. Hal min khaliqin ghayrullah muyinayo atali Allah eyandibajje gy'abajje Allah. Mu aya ndoza ya 9 mu suratul Ahzab Allah nakoola bakkiriza ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun nga Allah jjukiza abasiraamu embeera y'olutalo Allah mwe yabayisa bwe baazindwa bwe baazingibwako abatali basiraamu fa anzala Allahu junudan Allah nassejje n'ataasa abakkiriza olutaasa. Bino Allah ajjukiza bali naffe alina byatujjukiza tulina embeera ez'akanyigo mpitirivu Allah mwazze nga atuyisa tabaraka wa taala. Idhan buli yenna ajjukiranga embeera eyo fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu mukwebaza Allah mutenderezenga nnyo ate oyitiriza okumwetondera. Abanga Allah tumutenderezenga. Sisobola kwerabira kujjukiza Qur'an nti lwe lutendereza Allah nambemu. Manyidde ddala bulungi nti abasinga babiwulira ennyo batuuka ekiseera ne babikoowa. Qur'an ye buli lunaku buli bw'owulirangamu akatima akatamwa manya nti gwe kennyini oli mulwadde wa kirwadde ekyo kubanga omulwadde w'ekizimba bw'okikwatamu tayinza kusanyuka. Ekituufu abagezaagezako mu Qur'an okwejjukanya kwaffe kuno buli lwe tumujjukiza abaako kye yeeyongera abaako kyagattako abanafu atalina puroguramu yaayo abitamwa ebiga buli lunaku Qur'an kyokyoba talinayo babirala nga bamuli mu bbwa. Qur'an oyimiridde otya nayo weerwanyeko olunaku eswala ttaano alhamdulillah zisaala. Wallahi Qur'an bangi tumala ewiiki nga tetugitunuddemu ye tutunule mu kinga tetubimanyi. Siramu ne yeerwanako engoye n'azikendeza ekirevu n'akirekako nga tamalangako yasaruna yadde okugitandika. Qur'ani gwe wano osobola okulaba nga atagyetaaga ne wallahi oliginoonya nga ate togiina. Ogenda gimagamaga mu kaseera k'obulwadde ogenda kuginoonya mu kabbuli nga naawe okkiriza nti ekituufu kye nnoonya tekiriiwo kuba saakissaawo. Nkulamira tukyayina akakisa k'obulamu. Musiraamu zuukuka weerwaneko mu Qur'an
banja ddene gy'oli ne gyendi. Ekituufu kiri nti n'obulamu bwo okudobonkana mu byenfuna bufumbo bututawaanya. Generally n'eggwanga lyonna abafaanana okuba abasiraamu Qur'ani si gye tuliko. Kyekituufu si gye tuliko. Allah asasire seeka yenna ng'afunayo mu lunaku eddakiika za Qur'ani. Allah amusaasira amunyweze naffe amutufaananye. Abasinga obungi tufunayo eddakiika z'amawulire. Kabukedde n'ogenda ku dduuka wali wootera okukyama haji n'omuga nti bw'oba okamaliriza kampeeko ne weevumbika ensonda y'oluggi ne bubeefuka. Yakoma mu kyokusatu nga atetenkanya kabukedde. Mwana wange era akatetenkanya n'akajjamu omulamwa. Najjamu n'obubaka bwayinza n'okunyumiza abalala wabirabye. Sekatali luzira. Nga abitobojjodde omwo bamukutte. Mpola kisomye bulungi n'akiddamu. Kale singa oba olyawo mulayini eyo omuntu bwe yeerwanako ne mu Qur'ani. Abantu bavuka tubeerawo ng'omuntu mulungi mu beeti. Zi odi zi anda simanyi over. Oba bye biki ebyo. Era obyogera mwana wange babimanyi ati awo kale wulira ono. Nga zi over zi under talina buzibu nazo. Juma ayina emitawaana emyerere ne Qur'ani kakensamu zi over. Divizisi kisimayi baguze. Baguze simayi nondandiri nnyo. Tusaba Allah ekitiibwa tutakuluzeeko shayitaani kubanga omuntu afuna yaaki obudde bwa firimu obwa Qur'ani ne bubula. Musajja alabuka n'ava ku kizimbe n'agwa eri ng'onaalaba. Firimu. Ne bakuba abantu amasasi bonna ne bafa ng'ono ye alaba. Okumala eddakiika zingaana. Kale eddakiika ana eza Qur'ani zibuze. Daba eza firimu bwe zifunika. Waliwo obujja bwegoberegana. Ne bakuumira awo ne dhuhuri ne baziina ne bakima ne basaala. Nga kabutundu simanyi 38 nti kammalize kanaka. Twerwaneko. Abantu balinayo programu y'obuzannyo. Maddugala simanyi maddu. Kukakana nga tusibidde ku gataliiko nfuufu. Dakiika neziwera. Qur'an. Ko n'ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala. Abdullah ibn Mas'ud ayogera ku bigambo ebyo subhanallah alhamdulillah n'ebirala ng'agamba nti idha qala almuslim, omusiraamu yenna bw'abaako watudde mu taxi, bw'abaako watambulidde ng'alina wadda ka bodaboda, idha qala almuslim, omusiraamu bw'ayisa mu kamwa ke ebigambo ebigamba nti subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa Allah n'ebirala ebiri mu layini y'okutendereza Allah, buli byayogera ebigambo buli byafulumya akhadhahunna malakun, malayika ebikwata, faja'alahunna tahta janahihi, nejje bissa mu kimu ku biwaawatiro byayo, thumma sa'ida bihinna ila sama, netolontuka nabyo okubyolekeza mu ggulu Allah gyali. Fala yamurru bijam'i min almalaika, malayika netwala ebigambo isma byayogera, hamza byayogera, jamada byaliko, hafsa byaliko, safiya bye. Fala yamurru bijam'i min almalaika, teina malayika zeyitako mu kabinja kazo illa astaghfaru liqailihinna, kujjako nga malayika buli kabinja kazi malayika eziyitwako netwala ebigambo zisaba Allah asonyiwe ejjamiru ayogedde ebigambo ebyo. Malayika zisaba Allah asonyiwe ejjamiru ayogedde ebigambo ebyo, malayika eno byetwala. Malayika okusaba Allah asonyiwe Muhammadi Yibula Sura, gwe kyolaba nga kyerekerezeko omuntu ayinza okutuuka ku ddala eriga nti ekyo sikyakyetaaga ndi bulungi. Najuliza aya eri mu suratu Fatir ndoza ya 10, Allah gati ilaihi yas'adul kalimu tayyib, eri Allah
yewalampisibwa yetwalwa ebigambo ebyogerwa kasita biba mu layini ya kutendereza Allah tabaraka wa taala. Abanga Allah tumutendereze jalla jalaluhu. Quran kona ebigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Tobijjanga ku lulimi mwana wange. Allah tumwebaze tabaraka wa taala. Febani abakyali abalamu ku nkuyanja eyingidde ettaka leero. Ennaku z'omwezi zibadde 11 emisana Allah gwazibizza. Ekiro tuli mu kya 12 omwezi gwa mukaaga Jumada al-akhir. Tuba tusigaza omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana ogw'omwendebere Ramadan. Kyabukkiriza ennaku zino ziremerako okuzibala kuba mulimu ibadati nyingi ezikolwa abakkiriza mu kubala ennaku ezo. Muzo mulimu ennaku enjeru olw'e13, olw'e14, olw'e15 ziba zijja kuyitako bonoga yalirira okubala ennaku ezo. Mwezi gwa mukaaga tusigaza gwa musanvu gwa munaana Ramadan tubakagane nayo mu gw'omwenda. Tusaba Allah ekitiibwa tutuuse ya Rabbi. Nga bwe tubala Ramadan kituufu naye mwana wange yinza okuba nga yeesigaza emyezi 2 n'ennaku nga tekabulyo yegendo gisooka. Ramadan emyezi 2 n'ennaku ezigwamu zeesigaza, kabulyo eyinza okuba nga esigaza omwezi ogwo, ngera bwe sobola okuba nga esigaza ewiiki egi. Kati ekitegeeza nti focus ng'oggyeko gissa ku Ramadan, essira tulisse ku kabuli kuba buli lunaku olukya lutusembeza eri kinnya ekyo. Sanda zo oba ezange za wiiki ejja inshallah ku Lwokuna tukuziike. Mbyogera nkukakasa nti wallahi tewaliwo kigenda kuyimirira nga Allah akujjuludde. Ngera Allah bwajja ajjulula abanene ne watabawo kiyimirira. Owekitiibwa Meya wa Kampala omukulu Sebana Kizito, oyina ekizimbe kwoyinza okulinnya n'otunula Kampala wansi awo n'olabawo eddibu lyonna eriraga nti taliiwo wangi. Kampala oyina gwe wali oyiseko ku paaka awo kwenola nti bambi taliiwo Sebana. Bino tebyandibadde bwe biti. Mwana byonna bitambula bulungi n'enguudo ezimu baaziziba mu butabaawo bwe. Basimba bimuli ng'eyali meya takola ki? Taliiwo. Twogere biruwabyo nga n'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takola ki? Taliiwo. Obusiraamu bwaggalawo. Wallahi Allah ajja kujjulula n'abasinga tetujja kumanya, tetugenda kumanya yani oyo aliwo tuliko tukutobojjole ali awo amanya agamu gafulumayo tasekaseka asulayo busuzi nzera mbuzi nzannemi wonna bakumalayo simumpi ayina enkyakya njala temuli ti ebyo byonna yadde mubyogedde nzannemye. Lowooza kawungeeza akafaanana kano ke tulimu nga mayiti yo etuuka awaka. Webuze nti akaakaseera neetagawo people power, neetagawo movement. Akadde ako keetaaga waani? Mama abaana abakyakola waawo. Musiraamu omu tusaba Allah amusaasirira munyweze yali wakumpi ne mukwano bamala omunaaza azingwa. Omuziraamu ono gwe gamba azza seeka ebbali nti wabula bwe tubadde tumunaaza awali kanula wabadde wakyajja omusaayi ne tusibawo ka plasita. Seeka gwabinyumizanga nti bwe guba nga bwe gubadde nga ddala mumuzinze kwekali hadithi sigisomangako ng'ate kugenda ne ka plasita ako mumuzungulule tagenda ne plasita y'abaana gukulukute ka plasita kammekako mukwano bakamukwakulako nga kateekwa kusigalawa ayina genda na sanda zemmeka 3
kigambwa mu biseera bye eby'obulwadde yayoako okulya ekyennyanja ng'omuntu n'akubajja kyakaama toba ekituufu nandiridde ku kyennyanja najja ti n'akamu kuba nti ekituufu sente tewali ekituufu sente tewali guma gwe bakakuba mugambye ani mukwano ajja tyamukuba akama nti ekituufu ekyennyanja naffe twandyagadde okirye naye sente tewali ng'ekyennyanja kyabukadde bumeeka ekituufu nga sente tewali kati bw'aba ajja tyasobola okugamba bbaawe nti ekituufu ekyennyanja okoze bulungi okukyagala naye obuzibu bujjidde sente tetukola ki tewali ffe tunoonya ki mu nsi gwe bagamba sente tewali mu bye namanyaako yaleka yiika ziri 10 ennakasero nakasero sigamba eri mu butale wansi erisomere ku masiidi area ya State House yaleka mu yiika mmeka yiika ze 10 nga ffe bw'otuula wano nga yiika 10 ozirina ennakaseke ovuma buli kiramu era tebamwanukula kuba yaba musajja mugagga nga yiika 10 ziri nakaseke ono aziina wano yiika yaawo mbye nawulirako etandikira mu bukadde bwa $10 obukadde bwa $10 seekalubiriza ziiza mu za Uganda kubeera sijja zisobola era naye nkutuma oleke kwekalubiriza bw'abanga abo bali mu ttaka ffe tunaliwona lowooza ku lunaku luyingira kabbuli Sheikh Abubakari Ssentongo abadde omu ku bayimamu b'ekasubi masjidi bagiyita Gaffar yaliyingidde eggulo wallahi bwe mulituula wano nga Muhsin Burhan Kiti yaliyingira wiiki eyaggwa oba gwe twetaaga okweteekateeka olweteekateeka omuntu aseesetule ebirowoozo bye bive ku dduniya kubanga ku dduniya yaleetwa buleetwa nga talina kye yajja nakyo suratu Nahl 7:8 Allah tuga nti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah yabajja mu mbuto z'abanyammwe Allah yatujja mu mbuto z'abanyaffe nga teyatujjayo bujja n'okutussaayo era ye watujjirayo la ta'lamuna shay'a twali tetulina kye tumanyi nga n'ennyoko tomumanyi naye tatumanyi nga ne taata tetumumanyi nga naye tatumanyi waja'ala lakum as-sam'a nga yalina enteekateeka yonna Allah n'abawa buli kiyungo omuli amatu wal absar Allah n'atussaako amaaso wal af'ida munda n'assaayo ebyayo omuli omutima n'ebirala nsigo ng'ekigendererwa ekikulu obbaleeta mu dduniya n'obbawa buli kiyungo n'obbalabirira kwanaabalabirira ebbanga ly'obulamu bwammwe ndi kakiiko Allah kaatadde waatadde ajal akataddewo ekiseera ekigere ani akimanyi likulli ummatin ajal buli kabinja kakoosi kakundi kakiiko Allah waakatadde akataddewo ekiseera ekiki fa idha jaa ajaluhum ekiseera ekyo Allah kyakataddewo bwe kiggwako la yastaqdimuna sa'atan Allah takakeera saawa okero bokutegedde nti takeera kajjawo nga kakyabuzaayo essaawa wangi n'essaawa ne bweba ebulayo emu naye agireka neggwerayo ddala wala yastakhirun ngera bwatakeereyamu saawa kanjikuddiremu ya 3 mu suratul A'raf likulli ummatin ajal buli kakundi kabinja kakoosi kakiko Allah katadde waatadde akataddewo ekiseera ekigere ye kyamanyi
fa idha jaa ajaluhum ekiseera ekyo wekiggwerako la yastaqdimuna sa'atan Allah takakera kabinja kakakundyako takakera sawa nga kachagisigazayo wala yastaqdimun wala yastakhirun atakakereya sikakera sawa sikakereya sawa. Kati ndowooza okkirizganyiza nange kuje twavudde ani amanyi. Kati ensobi abasinga obungi abatondwa ne tuleetwa mu dunia nga tetulina kye tumanyi, we twakolera ensobi kwebanja kumanya, twali tetuteekwa kukwebanja. Mu suratul Bakara aya 216 sijja gitaganjula yonna mpanvu, naye Allah giwunzika atugamba nti wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ebbanga lyonna amanyi wa antum la ta'lamun, mwe temulina kumanyira temumanyi. Abayi gwe tolanga twetadde ku kizibu kya kumanya, kati kyetikkule toteekwa kumanya kuba waleetwa tokola ki? Waleetwa tolina kyomanyi. Abaana balisoma simanyi ani amanyi? Haji nabyanukula ajja ati haji betuzadde bano bonna banasoma ddala nozimunga nti Allah yamanyi. Oba omukoze bubi oba omuyisiza si bulungi nga seekoomu atuukirira omusiraamu omuseeka mumanyi mukwano gwange alina ekitongole ekitwala abantu mu hijja. Kati omusiraamu omu gwe basala naye amutuukirira nga nti sheekh ebigere bino nsaba onsalira amagezi gonna nange ngende mu hijja nange ntwalewa. Sheekh naaba mulungi nnyo nagamba omusiraamu ti hijja ogimaze. Hijja okoze otya? Ogimaze. Omusiraamu agati alhamdulillah akkiriza. Kati nalindirira kiddako ndowooza bamutume passport nanga ndi kaka kyogenda okukola gwe genda osalira kammeka oyogere n'atwala abantu mu hijja. Omusiraamu amaanyi ne gamuggwamu. Okusooka lyali ssanyu yafundikirira muki ngalabira nga omusajja amuzaalimi asoose kumugamba nti buli kimu kiwedde kootuuse wano hijja ogimaze nga nti kati kantume passport nga nti kakati kyogenda okukola funa buza osalira kammeka oyogere naani n'atwala abantu mu hijja nnyini nsi. Sanga seka nawe beera serious. Bannanga Allah yamanyi. Allah yamanyi. Likulli ummatin ajal, buli kakundi Allah katadde watadde akataddewo ekiseera kyamanyi. Wekiggwerako Allah takakera sawa era takakere yamu sawa. Kati nga totatunulira kakundi konna nga abasingira bwe tukatunulidde, naawe mwanange olina ebbanga eggere mu dunia. Abayi tusooka kutunulira bbanga lyaffe tutunulire lya kakundi kali wangi oba tusooke kakundi kali myaka nga mingi 3 si mingi egyo gwe abantu oyinza obaga nti ate baleke bitunulira ebyo. Ndabanga naye abatugambye ayogedde obubi gwe tuga nti tetutunulayo eyo naawe obanga omukubo. Abayi tetutunulayo ani amanyi? Allah. Wallahi ne bwe tunatunulayo ffenna olutunulayo olutiisatiisa ebbanga bwe linaba terinaba lijja kuba terikola ki? Lijja kuba terinaba. Bwe lirituuka ne bwe tutalitunulayo golizuka buzukusi ngoga nti byenda ku TV bituufu. Mama Juma sokujja. Nsomera ebigambo ebyo. Afudde. Me batulimba. Bakola si? Tasobola. Ninga tasobola ddala. Likulli ummatin ajal, buli kakundi kabinja Allah katadde watadde akataddewo ekiseera kyamanyi ekigere. Idha jaa ajaluhum, ekiseera ekyo bwe kiggwako, la yastaqdimuna sa'atan, Allah takakeera saawa wala yastaqdimun, ngera bw'atakakeera ya saawa.
ndoza tuleke kwebanja kumanya amanyi wali wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Saballa tukumukkiririzaamu nsaballa tukumukkiririzaamu tukkiriza tutegerere kubera kokkiriza kutegerere oba tokkiriza asigala yakola atya kawebanje okumanya oba tewebanjiza asigala ani amanyi teweekooya ebimu twali tetujja bisobola nabyesigaliza nnyini byonna. Songa ng'eyokusatu tunzike bazine atathbitu okunywezebwa. Atathbitu okola ki? Okunywezebwa. Eddiini gye tulimu leero tetumanyi emyaka ebiri mu maaso tunaagiba. Obulamu bwaffe bwonna bigezo kusoomozebwa. Aya 155 suratul Baqara. Allah tugati wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashiris sabirin. Wala nabluwannakum tujja kubagezesanga. Allah tayogera ku kibinja, ayogera ku buli muntu kinnomu. Allah jagezesanga buli ebigezo Allah ebimu n'abituwa bishay'in minal khawfi. Allah analeetanga okutya ngera basinga ku tuyina fees wano wali wali safe kuzo wanyi golozaliko muzinalo ye yazimaliriza. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi tujja bagezesanga mu layini y'okutya. Wa naqsin minal amwal Allah n'ebyenfuna jjanga bikwatamu. Abange wenna Allah gwakuttemu soko manyani akuttemu eyaleeta yakoze atya yakuttemu. Ebyenfuna ebyo tusaba Allah w'ekitiibwa Allah tugabirira olugabiriro olusinga okuba olulungi olunatukumira eddiini. Otherwise mu aya 27 mu suratu Shura Allah yakulabula ku saidi y'ebyenfuna yandabula n'akulabula n'atugamba Allah nti walau basata Allahu rizqa liibadihi Allah abakusumulula byanfuna eri buli muddu we nga bwabimusaba. Abakusumulula byanfuna nga ffenna bwe tubimusaba muntu azimbeko emuyenga muntu ayite ku kizimbe mu kibuga nga kiki naye era Allah tumuleka abere Allah mu bwomu bwe. Nze nammwe wano ffenna nga buli munna Kampala ayina ekizimbe mu Kampala goloza byebiri ebyo nga buli munna Kampala ayina ekizimbe wa gyebiri ebyo bifaanana bitya nga Kamadi bw'aveeko agenda ku kizimbe kye ani anapangisa ku kyani wangi ndowooza Allah tumuleka abere yekka ne programu zize tumuleke yamanyi. Buli muntu abere n'ekizimbe mu kibuga nga kikye nga buli muntu alina emmotoka eyiye nga buli muntu alina amaka agage. Eyo ensi gyeri yiyo eyo yani yiyo eya Allah yeeno. Kati okuva tutalinayo zaffe tukkirize nti ensi eriwo yani ya Allah ne yaffe nyini mutesoboka tesoboka nga buli muntu alina ekizimbe ekikye mwakolera nga buli muntu alina emmotoka yo gyava nga tebiriyo. Walau basata Allahu rizqa liibadihi Allah bakusumulula byanfuna eri baddu be nga bwe babimusaba labaghaw fil ardi bolabamu elementi y'obukkiriza bandyonoonesa olwonooneka. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha Allah kwe kusala riziki n'agisse mu kigero ye kyayagadde Allah kyasazeewo kyamanyi ekisobola okukwasaganyizibwa yisima. Kati yisima bwafuna yebi asobola okutuulako mu ddalasa bwafuna kakadde tajja kujja ntegerekeka. Yisima bupangisa bwalimu asobola okusala nga jjama bwe namuwa amaka emuyenga tasobola gisaala era abanyo tebasaala. Abaye Ministers Village Ntinda mulimu omuzikiti nedda wangi gyeguli goloza abagagga ebikomera byabwe babigula ne bajja ku subuhi si kyangu okujja kalla gwasaasidde. Kati tuleka Allah tugabirire mu mbeera gyasazeewo nsaba Allah w'ekitiibwa emitiba njagitebenkeze Allah atwokumukkiririzaamu atwanguyize byonna yamanyi
already laffe tetumanyi. Wala nabilwannakum bishay'in min al-khawfi, Allah wakutugezesanga mu mbeera y'okutya, wa naqsu min al-amwal, n'okukwata mu byenfuna, wal anfusi, Allah anajjululanga bamu ku b'eŋŋanda zaffe, mikwano gyaffe nga bigezo byaffe, wa thamarat, Allah n'akwata mu byendya. Mu bino layini yonna eyo nga Allah bwe yagimenya simanyi kye tutayina, kuba ndowooza ebyendya tukkirize nti yabikwatamu Allah. Ffe nga mu myaka gy'okukula kwaffe abaavanga mu kyalo okukyala mu kibuga be bajjanga beetikisa emmere. Ntegerekeka? Gwokimanyi nti kati ate ava mu kibuga yateeka okwetikka emmere ate agizeeyo. Mumpabula nti ayi kituufu leka. Mukadde yayunjanga ettooke n'assamu ne ku minwe gya lumonde n'egya muwogo, kungulu n'assaako n'ebikajjo, kuba agenda kukyala bwa mutabani waani Zubayiri. Tuli ffenna era Zubayiri agenda okumonga abaana bikutakuta by'ebikajjo biri mu lujjanga ti maama yazze. Nakati bwe guli bwetunuulira olwaleero ebyokulya bye tulya, otuuka ku mune gwa bbogo yanga munene muzibu, n'ogenda ogulyako ya Rabbi n'okkiriza n'ogira obifujja nga kyanyiridde nnyo naye ng'akawoomerera temuli. Kati Allah n'atugamba ku nkomerero y'ebigeze bye, n'atugamba nti wabashiri sabirin, amawulire ag'essanyu gaabwe bagumiikiriza. Alladhina idha aswabatum musiba, abanaatuukwangako mutawaana gwonna, ekigezo kyonna, okusomoozebwa kwonna, kwa mwami kufa, kwa byanfuna Allah bikwatamu. Bani musiba gonna si kufa kwokka. Ne bagamba batya? Ne bagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akasente Allah yakakuttemu, Allah gwakuttemu byenfuna n'akkiririzaawo nga lumu nti inna lillahi, nze kennyini agezeseddwa, asomoozeddwa, ndi kimu ku bya Allah, kyayinako eddembe okukola kyonna kyayagala. Kati bw'abanga mu byonna bye yampa atutte ssente nga n'obulamu bwe bw'abadde asobola obbunona, wa inna ilaihi raji'un, kyatutte kitono bw'abanga nze obulamu akyabumpadde, kuba nange essaawa yonna gyali gye nkola ntya, kye ŋŋenda okudda. Bigezo, obulamu bwonna bigezo. Mu aya 35 mu suratul anbiya Allah n'atubuulira abasinga kye tutamanyi. Allah tuga nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli muntu yenna akyalina omutima nga gukyateeterera mu mubiri gwe, dha'iqatul maut, tekimuvanga mu mutwe nti waakufa. Bannange ffenna tuli bakola kutya? Ate mwanange ndowooza tubisabusawala. Oyinza otuwa obukakafu nti 27 onoobaawo. 27 inshallah nja kuba ku mbaga ya muzzukulu wange Zahra gwazaalawo wa top class. Zahra muwala wali mu top class. 27 liberawo nga muzzukulu wafumbirwa. Fena ko ate kisoboka. Ekisala kya kutuuka nga yalaba ku Museveni oli kyabulambuzi. Ekisala kijja kutuuka nga yalaba ku Museveni oli ng'olwaleero yalaba ku bassekabaka bw'omutwe nga bannaye sajja nga kakulu. Ekiseera kijja kutuuka nga yalaba ku mukulu Museveni, ekyalo kijja ne kibikubuuza ti ekituufu kiri nti namulabako, yatukalakatira emyaka gindaba kinga nti mwaliko kimwani mwanange tuleke. Ekiseera kijja kutuuka ng'okwo gwe kennyini nga bwe liba entegera Allah akyagikuwadde esobola obyogera. Ba 27 nze naawe bw'aba Allah akyatutadde oba ofaanana otya? Mwanange nno ekituufu kiri nti gwe Allah oyinza omusaba nti nsaba Allah ompangaza emyaka mirala 10. Wano wali wayinza ogisaba eyo edduwa, nsaba Allah ow'ekitiibwa ompangaza emyaka mirala nga 10 mwaga. Wano wali wayinza okuwanika emyaka nti Allah ow'ekitiibwa mpangaza emyaka nga 4. Ffenna tetusobola bisaba ebyo. Program Allah yagiina akola bituufu byereere. Bwe kyolina okumanya obulamu bwonna bigezo. Kullu nafsin dha'iqatul maut, buli akyalina omutima oguteeterera mu nnyama ye waakufa.
wanabilukum bisharri wal khairi fitna. Allah anagezesanga yatugamba tujja kubagezesanga bisharri n'embeera embi yakasente kuggwawo ya mukyala kufa kufirwa mwana muli mukola kutya kugotaana wal khairi tunabagezesanga n'embeera ennungi. Embeera ennungi kigezo n'embeera embi kigezo. Wallahi Allah asobola okusumululira sente nakutekako kamera labe kikyozzaako. Juma abadde asoma ddala so butazigwana aziddira. Gobadde okimanyi nti abasinga ekigezo ekyo twakigwa. Era abamu wallahi Allah akyatusobozesa okujja ano ng'otambuza bigere mpola mpola ng'oba okyavuga kapulimo otherwise okuvuga tundulu ekomeri tereeteka ku muzikiti eyo. Tundula kumpi lumuzinga 2 ng'ojjoziwalula ng'ozissa wali. Shaitani ile kubakanga nti awo tewali security. Tewali security. Okukakana ne jamaa zennyini nga tokyayina jamaa aba Allah akbar. الحمد لله وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. obulamu bwonna kigezo, obulamu bwonna kigezo. Allah okujja mu bupangisa akuzimbira amaka gago, bupangisa bwobadde mu kigezo n'amaka gago kigezo. Ddala eddiini bwebadde mu bupangisa eneeyongerako. Kati yenna akola kaweefube tereza n'okunyweza mu ddiini olwa Allah okumujja mu bupangisa aba ayisa ekigezo.
ng'omutima gumukubira nti Allah kanzije mu muzigo mbutuufu teekwa okusaalangako n'ekiro. Allah kanzije mu muzigo mu butuufu nteekwa okusimanga Mande n'Olwokuna. Kigeza aba kiise. Allah gwajje ku bigere n'amuwa emmotoka. Ateekwa okubaako byayongera mu ddiini naddala mu kwongera okukkiririza mu Allah. Nga yeekubamu tooki n'azzaayo olutambi emabega. Nga Kamadi yasojjolimbanga ng'ebigere byatunduddwamu envunza atambulira ku buyinja agenda ku ssomero. Nga tudde mu mmoloka yiye. Ne yeebanja okutendereza Allah ng'eri gye twatandikidde. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Abanoonyeza ddo okumala akabanga taata ne maama wali bawera Allah. Kigezo kyabwe eddiini eneeyongera okunywera, eneeyongera kulagaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, buli akyali omulamu wa kufa ayagala oba tayagala. Bw'abanga wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, ekitonde mu bitonde byonna Allah bye yatonda ekisinga ebbeeyi kyafa. Kakati nze naawe batamanyi muwendo gwaffe, kuba okuga nti gwe maaso ga Allah bwe baba bulungi oyimiridde otya, ffenna teryamanyi. Kati khairu khalqillah, ebitonde bya Allah byonna bye yatonda abisinga obulungi n'ebbeeyi yafa. Wanabilukum bisharri wal khairi fitna, Allah naleetanga embeera embi ey'okufiirwa kulwaza kasente kuggwawo, wal khairi n'ennungi fitna nga kigezo kyammwe ku yenna Allah gwanaabireeteranga. Kati wenna alina embeera yonna ekunyiga kye kigezo kyo, wenna ali mu mbeera ennungi naawe kye kigezo kyo. Wa ilaina turja'un, temuwangaliranga mu mbeera yonna ne mwerabira nti essaawa yonna eri Allah gy'ogenda okudda. Ffenna tuli beetaavu ba kunywezebwa. Leka kendeeza ku ngoye osubire nti anze eddiini twagimala. Ngoye naawe zira gye ziri. Otunulira atannaziika endeeza ng'olabira ddala bannabbidia abo. Nze tansaaza. Takusaaza ssebo. Akafiiri. Omutima tegukulimbanga nti kosadde jamaa 5 olunaku kiwedde. Nebbanga ly'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lye yamalanga mulamu, kana muhtajun ila tathbit, yawangala mwetaavu nnyo wa Allah kumunyweza. Aya y'ensanvu mu suratul Isra. Allah gati walawula an thabbatnak, tetuba kunyweza, agamba wakitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, mutima gwo gwali gutandise okemebwa okukkiriziganya n'enteesa y'abatali basiraamu gye baali bateesezaamu. Balina bye bateesezaamu. Ani anyweza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Ani amunyweza? Bw'abanga ku ddiini ye omusomesa wa eno yasigala n'obwetaavu bw'okunywezebwa, kati gwe oyinza otuga nti nze Qur'an yonna ngirina mu mutwe gw'olaba wano. Ogirina mu mutwe okusinga gwe yakkako? Tuli beetaavu ba Allah kutunyweza. Wallahi wane waffe Uganda wennyini bw'onoonoonya abaali abasiraamu bakakongolire batwalumba Supreme Council abakyaliwo olwaleero, ojja kumunoonya nga wallahi bye yali luli tabiri. Nga ma thabbatahu Allah, teyafuna kakisa Allah kumunywereza ku ddiini gye yalina mu 9. Ntegerekeka abaali baseeka abalungi abasomesa ab'ebigambo ebiwomerevu, wallahi ma thabbatahumullah, abasinga Allah tebanyweza olwaleero bye baasomesanga ebyali ebirungi eby'omugaso ebijjudde by'okuyiga. Olwaleero owuliriza ebigambo binoononya ky'oyigamu nga tewali. Nina seeka mukwano gwe tutera okuba naye yeewuunya baseeka ba mirundi 2 Uganda ne Mbawarabu Saudi Arabia. Saudi Arabia seeka buli lwajja nga akula mu myaka yabawa Allah ayongera banyweza, ayongera. Uganda buli Allah lwajja akuza seeka ina myaka ayongera kuyenjebuka. Abasiraamu bashekhi abamanyidde ddala obulungi nti ebbanga lye baasoma ku Jami'a Madina tebaasomesebwa ku dduwa za 40. Ne bajja wane Uganda nga bamaliriza okusoma kwabwe ne babitunnyonnyola nti ekituufu edduwa ezo tetuzisomye. Ne bakitunnyonnyolera emyaka egi
mwana ngo mwaka ogwokuna yennyini nga gwozisanga n'akaddiiro eyo. Era omu ku basajja bakulu wane Uganda yakuba omu ku mwali mu mukwano gwange akaama, munywere ffe byasiirira byasira gundi ondaba ayagala kusiriwala eno mulaba atandise okusalimbira eno naye mwe munywere. Amazima bagamanyi wabulu ekigambo Allah kunywezebwa tebakifuna. Mwanange abasinga tunyweredde ku bantu, ffe tuli bennakasero ne tunywererawo kahundi sunna ku ntikko. Mukendeza w'engoye anyweredde ku kukendeza ki? Already naffe ne tunywerera wa? Basaaga kasoma waako ayina ddaliiro. Tuli beetava Allah kutunyweza. Abaasaalanga ennyo ne sunna ne bazisaala mu myaka gy'enkumi 2 lwaleero jjame muyitako. Ntegerekeka. Kati gwe bw'okuba mwoyo ttooki, Allahu akbar, golowooza ogenda osigaza bbanga kinga okyasaala nga bw'osaala. Abaatulanga mu ddarusu zino ze tulimu, abaazitulangamu mu 2000 kati tubasanga busanze ne bakunyumiza mu ffe twasoma ddalasa ffe mwasomye mmwe. Nga balinga abaazisoma ne bayingira ejjana nga kati eyo gye bali nga takyalinya mu ddarusu neegi. Abange ffe abazituddemu olwaleero n'enkya tunaazisigalamu n'omwaka ogujja tunaazibaamu. Tuyina kulaajanira Allah tunyweza. Abakyali abaali abeebikiriza abalungi abaavuma ng'ayingidde mu muzikiti n'akakaaya kaze kusaala dhuhuri, yingidde n'akakaaya yambadde empa kati ononye ekinno gwe. Abaavumanga abo kati olwaleero muzikiti abasinga tebaliimu. Tetulina bunywerero, tuteekwa kusaba Allah kutunyweza. Babanga wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yali mwetavu wa Allah kumunyweza. Nze naawe tuli kuki? Ffe tusinga obwetaavu. Omuntu Allah n'ageza amutaamu ku ddiini Allah gy'akyamuwadde, n'ageza amutaamu olutemya lw'eriiso tomanyi gye tuyinza kukoma. Bayinza n'okusanga mu shiriki nga gwe weerayiriranga tesobola kugwa mu shiriki yenna, ffe tuli batabuliiki. Tokyogeranga, olina kulaajanira Allah kola kutya? Kunyweza. Buli lw'oyimirizanga bw'esswala wanika emikono Allah omusabe nti Allah nsaba onkumire ku kusaala nga onnyweze. Ibrahimu alayhi salamu kimu ku byasaba Allah mu bbanga ly'obulamu bwe, Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Allah nsaba onkuumirenga ku kuyimirizanga bw'esswala, wa min dhurriyyati, n'ezzadde lyange kuba olinywereza kuba olikuumira. Nga Ibrahimu amanyidde ddala bulungi nti olwaleero asaala bw'amuvamu Allah enkya ayinza obutabibaako. Leero zze mu ddarusu enkya oyinza obutabibaako. Buli lwojjanga mu ddarusu ng'ofuluma walla mugambi nti Allah ow'ekitiibwa nsaba n'obulamu obusigadde onywereze ku ddarusu zino. Mugambe Allah nti ekituufu Allah onzigiddemu bingi mu ddarusu zino, nsaba Allah ozinywerezeeko. Nze omwaka gwali gwa 95 Allah wangattira ku mizindaalo gino mpola mpola mu jjuma eyo nensanga abasajja baali abanywevu ennyo. Tuli ffenna basentamu Abdul Karim n'abalala. Ne mwanange tusaba Allah ow'ekitiibwa abasonyiwe bonna Allah be yajjulula, be twali tumanyi ne be twali tetumanyi, naddala nga baafa ne la ilaha illallah Muhammadu. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abasaasira abasonyiwe abaddiremu mu byabasobako. Wallahi abasinga kubo Allah atuuse okubajjulula nga abasiraamu abamu babawanda lulusu. Seeka eyali omunywevu buli muntu gwe yeegomba bw'awangaala ebbanga Allah atuuke okumujjulula ngeri abaga nti tonyumiza. Bwe bakyogera ku seeka gwe atali seeka oba seefu. Tulajjanire nnyo Allah ow'ekitiibwa atunyweze. Buli lw'ofunanga akakisa akayimirizaawo esswala musabe Allah. Buli lw'ofunanga akakisa akayimirirako ekiro saba Allah akunywereze kusaala ekiro. Buli lw'ofunanga akakisa n'ogonda omutima n'owaayo saba Allah akunyweze. Buli lw'ofunanga akakisa n'ojja mu ddarusu saba Allah akunyweze. Mu suratu Ibrahim aya 26-27 Allah ayisiza ku ky'okunyweza abantu
oba tusooke mu Hudu ya 12 ne budde ya Rabbi. Kati Allah kyayisizaako okunyweza abantu, okunyweza abakkiriza. Allah kyeyanywerezaako abatusooka bwali balla tuwangaza kye tutandikirako olusoma lwaffe lwalituzza. Insha Allah tukole ki? Allah tunyweza bwe tulitandikira omulundi ogujja. Bwali ballakkiriza bubaka bwange obusembayo tuli ku ntandikwa ya mwaka, baana bazzeeyo ku masomero n'abamu ababa baffe tebannaddayo. Nkusaba obutaggwamu ssuubi, tebannaddayo. Bulijjo era si gwe bazaayo. Ani abazaayo? Allah. Kati enteekateeka ze ku luno zisoma butabazaayo mukadde kano, bezina akaseera k'okubaza bukanatuuka ajja bazaayo. Ani? Allah. Teeka nnyo essira ku baana bo okusoma eddiini. Teeka nnyo essira ku baana bo basome eddiini. Ekirungi sayidi eno etali ya ddiini ne bye basoma nabyo byebyo nga by'omanyi. Napoleoni ne Hitler CHS eyo senior 5 senior 6 Canadian Prairies tebasomanga ku nabweru. History wa West Africa mubimu ku binnume ennyo mu subject season neza side ye yakkono temulimu esomesa bbeeyi ya muzadde omwana ategera omwendo gw'omuzadde. Mulimu topic yonna nga biology agenda kusomesa kitiibwa kya muzadde na migaso gya muzadde gyeri. Topic eri mu chemistry oba eri mu physics oba mu math. Okusookera ddala mu baby class eri match za same ne bakuba taata n'alinga asibye tundubaali n'obukonokono. Kwana bamuga nti match za same. Kanakuba taata wasaide n'asaza n'ajja kuno ne bagolola. Taata watera okwogererwako. Mpozi ne baddamu ne boogerwako bazadde oba mu P3 yawo extended family, small nuclear family. Era nga tebajjayo muwendo gwani types of family. Min extended this small nuclear. Waliwo awalala omuzadde wayogererwako. Allah yamanyi. Nyina omuzadde gwe twasinkana naye ku dduuka nga tugula ebitabo. Muzadde omu n'asomooza nga nti kobawulire. List nga lese list eringa mu lupapula lw'amawulire wagikyusa sayidi wagize. Omu n'asomooza nga nti kobawulire. Gwe basomoozezza nti kobawulire naye nukula ekigambo nakyagadde. Nanga nti olowooza nombawulira balina nnyinibo. Balina nnyinibo era olwedde ne nali sinabazaalira saaziina. Abange abatannaweerera be baziina. Mwana ngalla mulungi mwenkanya nnyo atannawasa tamuwaza akameeza. Obwo si bwenkanya. Atannazaala Allah tamuwa fees. Obwo si bwenkanya. Gwatannawa mmotoka Allah tamuwaza amafuta kati aganywe bunywe. Era gwe tokyogeranga nti nze mmotoka sigisobola. Togisobola kuba tannagikuwa. Wagikuweera n'ebyetaagisa akola atya? Abikuwa. Abaana tubawerere basome. Saidi zombi naye nga saidi esinga obukulu ya ddiini. Abaana bwe basoma nnyo saidi eya kkono yokka nga gye basomye bafundikira basiwusa empisa. Buli lwajja alinnya waggulu yeyongera kusiwuka. Bafundikira bw'aballa tasaasidde nnyo bafundikira bali babisiyaga. Ekyo kinonyi bw'oba oyagala. Buli lwajja asome nnyo n'obukkiriza bwennyini mu Allah buli lwajja ayongera waggulu bugenda buweesala bugenda bukendeera. Yensonga lwaki gw'olinayo gw'omanyi nga dokita ddala nga yasoma bya dokita ng'alina abaana 27 ojja musanga yazadde omwana atya. Obukkiriza mu Allah bwajja bufa buli lwe yajjanga asoma bwe yatuuka ku bwa dokita kati bwe yeepimapimamu omwana asobola ogwo. Kati ebya Allah si abalabirira ono yabalabirira nga ye bwe yeepimapimamu omwana asobola ogwo. Era nga anenya nnyo Khalidi mutoowe pano genda baliisa ky'abaana 9. Tuvolaba era obutasoma kibi nnyo. Si kibi obutasoma ddiini kye kibi.
bo butasoma saidi yakono si kibi kuba enteekateeka zaani zalla eno budde bumpeddeko naye kale nekino tugende nakyo obadde okimanyi nti liba ssanyu lya muzadde oba kansooke nkubuuze omwana we bw'asoma n'abeera successful mu kusoma kwe mwana we yasoma n'asoma bwa engineer oba bwa dokita ne bamutikkira n'omulimu n'afuna omuzadde afuna ki kati atudde wano gw'ozaala pulezidenti gw'ofuna ki wangi nedda atudde awo nga gwe mukulu kaguta kyani nga gwe otudde awo mwami Amosi n'ofuna ki ennyonyi eyinza okusituka mu ggwanga Uganda ne balingiza wansi ne balaba nti taata wa pulezidenti y'oli tewali bw'onosirika ekituufu tolina kyofuna bantu kwogerako nti yazaala nno gundi kino kitegeezaayo ng'oweddeyo ekirungi bagenda omutikkiro bwa enjiniya nga gwe n'amannyo mu kamwa agamu gakwesonyiwa nga ne sukaali tokyamunywa magumba gakuluma mugongo gukumeketa bwe bimeketa kitange oba maama wange ne maama wa minisita era naye magumba gamumeketa waliwo gwe geesonyiwa mbu ono azaala minisita gonna gabameketa kyekimu ate gandimeketa n'oli okusinga maze maama wange akeera mu nnimiro ate oli takeera fenna omuzadde afuna singa asomesa omwana w'eddiini afuna mu bulamu bw'omwana ku dduniya Allah ne bw'aba mujirudde omuzadde oyo asigala afuna abaana abasomye nnyo tayinza kuba maama we baana nti abaana babeere ne jjajjaabwe nga mutabani we lecturer asobola okuwa abaana babeerengawo oba ojja boonoona katomanyi luzungu we bamuwa abaana oyo aba tajja boonoona ajja baga nti ate mugende muvuga eggaali ye alwokwingira eri mu kuvuga amagaali abaana bufulashinze abataboonoona oyo kati ate Zubairi yakoma mu P4 yazaala abaana be bonna n'abaweereza nnyina bamuweereze oyagala bana bakuweereze ku bazzukulu wange alenga nabo batewetaagira ddala programu ani agiina teweemenya teweekooya nti okigamba nti zaala abaana bonna Allah abaana bakusobozesezza nti okigamba nti zaala abaana ennamba yonna Allah gy'ana bakuwadde nti okigamba kuba kigambo kinene zaala abaana ennamba yonna Allah gy'ana bakuwadde banaalya ki nange simanyi abaana banaasoma nange sikola ki nobazaala nga abantu bwebannyonnyola oli twazudde omusajja atalina magezi akulembera Uganda yonna amirul umma wabatalina magezi buli lw'omubuuza gamba ani amanyi ninga kyagamba kiba kituufu ani amanyi Allah abakyala omwami nga alina abakyala babiri mukyala omu najja azaalawo omwana w'ogu ne bawangaala nebba emyaka 3 mukyala okubiri najja azaala abaana ba 100 ani asinga okuba ow'amaanyi mu maka omwo wange owaana ekyo kyekituufu sabala ow'ekitiibwa atusonye walla atuluŋŋamye otherwise tewebanja kumanya kuba tomanyi ate tolimanya tulina ekitabo nga mmaliza Thurayya Development Monthly biki n'ebirala saidi eyo teyanyikira kya siringi 10 abakulu ba Thurayya baŋŋamye nti mmwe bawarabu bo tebalina muwarabu mulala balina bawarabu baddugavu ku siringi 10 gwe muwarabu assa mu Thurayya sente bantumye mbebaze abyatulwala obuvunaanyizibwa okwewandiisa ku 13 omwezi 13 ez'omwezi tusaba Allah abavubuka bano Allah bawe obwesigwa Allah bawe okutuukiriza wallahi zisobola okukola ekigambo ekinene mu biruubirirwa bya Thurayya okere ku makyanga olaba TV omukutu nga guliko Thurayya Islam ku 10 kyo ng'omulamwa gwa TV eyo da'wa
osoma okuva ku musomesa asooka owookubiri paka kwebaka ng'osoma busomi. Ntegerekeka? TV tugisobola biidhinillah ku siringi mmeka? 10 kigula ki? Kibiriiti ne swiiti. Olunaku okozesa bibiriiti bimeka? Swiiti mmeka? Katuweeyo siringi 10 buli lunaku, 30 omwezi, 36 omwaka. Bwe tunaagattagatta insha Allah, Allah bingi byasobola okutujjiramu insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Ate wandiisa weebali bajja kutulinda wabweru awo insha Allah. Siringi 10 ntono. Wandikamu erinnya lyo, enamba y'essimu, naddala ngeri ku mutimbagano, n'emisomo ojja kugifunanga mu mbeera ey'enjawulo insha Allah. Tusaba Allah ekitiibwa tufule ensonga y'okulaakulana kw'eddiini ebbanga lyonna. Tusaba Allah ekitiibwa tusonyiwe ng'abatonde mu bitusobako. Tusaba Allah ekitiibwa tutaggululira ebyenfuna. Tusaba Allah ekitiibwa alungamye bakyala baffe, ezzadde lyaffe abakozesebwa. Tusaba Allah ekitiibwa tuwe akakisa okwekozesaako. Allah twangalize mu bulamu obusobola okumusinza mu mbeera zaffe zonna. Tusaba Allah ekitiibwa alungamye buli sseeka. Allah amuzze ku kikolo kyaffe ekya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah alungamye na buli musiraamu atukomyewo Allah ku ntabiro yaffe yadde ebirala binaatutawaanya. Tusaba Allah ekitiibwa agatte emitima gyaffenna. Tusaba Allah ekitiibwa akkirize bye tugezaako ng'abatonde mu bunafu bwaffe. Tusaba Allah ekitiibwa atukwatireko, atukwasaganyize bye tutannasobola. Nsaba Allah ekitiibwa asiramule buli yenna atali musiraamu ayinamu omugaso eri obusiraamu. Nsaba Allah ekitiibwa batalina migaso. Tusaba Allah ekitiibwa aleke batufulira nsonga ffe kuva ku miramwa. Nsaba Allah ekitiibwa nnyikize obukkiriza bwaffe mu bifuba byaffe ebbanga lyaffe lyonna. Nsaba Allah ekitiibwa atuwe okukkiriza atutegeerera ebbanga lyonna. Allah atutaasa okwebanjanga okumanya bye tutateekwa kumanya. Nsaba Allah ekitiibwa atuwe okumukkiririzaamu okwannama ddala. Allah atukenenula edduniya mu bifuba byaffe. Allah edduniya agisse mu mikono gyaffe. Nsaba Allah asaasire era asonyiwe buli musiraamu yenna gwe yajjulula. Nsaba Allah ekitiibwa asaasire era asonyiwe buli musiraamu yenna gwe yajjulula. Nsaba Allah ekitiibwa asaasire era asonyiwe buli musiraamu yenna gwe yajjulula. Nsaba Allah ekitiibwa abagazize kabbuli zaabwe. Nsaba Allah ekitiibwa zibateremu ebitangaala. Nsaba Allah ekitiibwa kabbuli zaabwe azibafuulire ebifo mu bifo by'omujjana. Nsaba Allah ekitiibwa abakubisize mu bye baagezaako ebyabasobako. Tusaba Allah ekitiibwa baddiremu. Nsaba Allah ekitiibwa naffe atusaasire naddala mu kaseera k'okuyingira kabbuli ezo. Nsaba Allah atuwejjana, Allah atutaasa omuliro n'ezzadde lyaffe n'eŋŋanda zaffe n'emikwano gyaffe ne baseeka baffe n'abayizi baffe. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.